Ulira Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze okubeera ng'ayingira eggwanga Uganda. Era bw'atyo otuuse ku butaka oba giyite Kyaddondo n'awera n'agamba nti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano gwe tulimu gwe nnyini guno mukwano gwange ampuliza kwe kwekalakaasa sinziggu okwetolola eggwanga Uganda. Waliwo ekibuuzo ekyambuuziddwa nti ddala okuduumira kuno kunaakola abantu baneekalakaasa okwetolola Uganda yonna oba tebaakole oba tebeekalakaase bwe baba tebeekalakaasizza. Kino kirekawa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abantu baba bamuvaamu oba babeera tebamuvaamu. Mu ngeri y'emu bakadaama bajaganyizza ne basekadaama mukwano gwange ampuliriza ne bagamba nti minisita ono munnange Engora Katonda yeebale bajaganyiza nga abakimezezza okwenjala nga bagamba nti ono yabagamba oba tebaagala kubeera mu kubonaabonera eyo bave badde Uganda ani yabatuma okuva Uganda ogenda okubonaabonera byonna mbikuleetedde mukwano gwange ampuliriza kati wulira nze nsumuludde. Gwagala okusiba dreads kona ku namba esimu eri ku screen yo munnange oba oli mwami oba oli mukyalo oba mwana muto nakyo dreads nezo ez'emiguwa ayagala okukola repair nawe tolonzalonza bano bajja kujja bakolereko awo ewuwo ewakaawo basobole okubeera nga munnange bakunyiriza ate bagamba nti nabo jjeko AKTV otimbe gagadde bajja kusalirako ebitundu 5 ku buli 100 osobole okubeera nga onekaanekana naawe onyume munnange obeere nga abavubuka ab'omulembe guno abali ku kati wulira. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu ne ttiimu eyakkunga ekulirwa omukulu amanyiddwa nga Fred Nyanzi chairman eyakubwa ensambagere mutundu by'ekyenjojo eyo munnange era nakati atambuza migo omusajja wattu yali agenza okubeera nga akunga banna NUP okubeera nga tebava ku mulamwa n'okubeera nga beerabira ensi yaabwe nti balina okubeera nga baginunula mu mbeera yonna. Ono yakubibwa emiggo n'akubibwa ebikonde n'akubibwa ensambagere munnange banaazirika n'okuzirika ogenda okakkana nga bamulese yataasula otaasiba oyo ali kumimwa ne bamutwala ku kitanda ensambya eyo yakulungula ennaku eziwerako oluvannyuma munnange n'addamu okubeera nga akuba ku matu era n'asiibulwa. Kakati wulira wenjogerera bino nga okwekalakaasa okwetolola eggwanga Uganda kuno tekwategekebwa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abasinga bwe mulowooza. Okwekalakaasa okwetolola Uganda yonna tekwategekebwa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nedda. Okwekalakaasa kuno kwategekebwa abantu balala nnyo okugenda okubeera nga kwetolola Uganda yonna ng'ennaku z'omwezi 8. Jjukira nti poliisi yavaayo neetuwa update neetugamba nti omukulu n'amanyiddwa nga Fred Nyanzi ekyamukwatisa n'okubeera nga bamukuba emiggo egya katukatu oba egyakaleekereke n'ensambagere n'ebikonde munnange poliisi yali emaze okubeera ng'efuna ku mawulire agaba spy oba bambega nga bagibiddeko nti nno mu maaso abasajja bano baali bategeka okwekalakaasa okw'ekimpowooze era kyovola nga omukulu amanyiddwa nga Fred Nyanzi yali atabala Uganda yonna agenda ayisa mu bantu olugambo nga bagamba nti nga 8 kwekalakaasa nga 8 kwekalakaasa nga 8 kwekalakaasa. Kakati no poliisi negamba munnange bwe kiba nga tomanyi nti nno munnange okusemberera ennyo omuliro okufumba si kwekwota kati sooka owulire emiggo gino. Bangi bavuddeyo nga bagamba nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okwekalakaasa kuno bwe kutagende mu maaso bulungi okwetolola Uganda yonna nga aba NUP bwe bakyogerako baba bakirangirira kinaabeera kirekawa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kinaamulekawa. Kati wulira Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tavangayo n'agamba bannayuganda nti mwekalakaase. Tavangayo n'abagamba bannayuganda nti mwekalakaase wadde nga okwekalakaasa mu Uganda oba tomenye etteeka. Constitution ekwogerako okwekalakaasa era ekkiriza bulungi munnayuganda okubeera nga yeekalakaasa. Constitution ekkiriza munnayuganda okwekalakaasa peacefully oba gite peaceful demonstration eyekkirizibwa bannayuganda bonna kasitoba nga toyonoonye kintu kya muntu yenna tolina gw'olumizza toyonoonye bintu era munnange nga tolina munnange kintu kyobbye oli waddembe okwekalakaasa. Wabula poliisi egamba ng'omaze kufuna lukusa kuva ku yo. Wano Fred Nyanzi we yaviirayo gyebuvuddeko n'awandikira mwami Museveni ebbaluwa eyali enkambwe ennyo era ng'amubuuza munnayuganda alina kwekalakaasa ddi era alina kukola atya okwekalakaasa kubanga ba National Unity Platform bawandikira poliisi nti baagala kwekalakaasa mu ddembe. Poliisi ebalinnyamu eggere tebakkiriza ebakuba mu tear gas ebakuba emiggo n'okubeera nga munnange batwala tebalinnya nga lina mu gisimufungize. Kaakati ono ng'agasse eddoboozi lye ku maloboozi g'abakyala be mwalaba aba National Unity Platform abakola ensasage abaali bagala okusinkana minisita wa Internal Affairs Kahindo Otafire poliisi n'ebalemesa okubeera nga bamusinkana. Kaakati abo bakola ensasage ku Parliament ogenda okakananga ne Speaker Anita Among avuddeyo abeegasseeko okubeera nga balwanirira eddembe ly'abakyala n'eddembe ly'abakulembeze okubeera nga beekalakaasa. Kaakati bano baabuuza omuntu alina kwekalakaasa ddi, alina kubeera nga yeekalakaasa ddi era alina kuyita mu makubo ki
kubanga amakubo ge bagamba olina okutegeezaako poliisi wabula si kugisaba lukusa naye kugitegeezaako butegeeza nti enkya ngenda kwekalakaasa oba olwaliro ngenda kwekalakaasa ngenda kukumba olw'ensonga eyo neno poliisi neekuwa obukuumi kaakati ate bano bakikola poliisi tebakkiriza kati bano babuuza balina kukola batya okubeera nga beekalakaasa era omukulu amanyirwa nga Fred Nyanzi yawandikira General Museveni ebbaluwa yali enkambwe ennyo tetumanyi oba yatuuka oba teyatuuka kubanga bangi awandikira Mwami Museveni ebbaluwa zibuliraawo mu bayambi be tezituukayo eri tezituukayo era ne bwe zituukayo ye gy'awandiisa okuddamu oluusi nayo tetuuka ebuliraawo mu bbanga n'esaanuuka kaakati ne tubeera botyo ng'abayambi nabo bafuuka bannannyini kintu basalawo kwani alina okubeera ng'awandikira pulezidenti naani atalina kubeera ng'amuwandiikira ebyo bwe bityo kati munnange bakadaama bonna ne bassekadaama okwetolola amawanga mu kyondo kya Buwarabu munnange bavuddeyo ne basagambiza batandika okubeera nga bayimba basakanyiza waggulu nga bafuwa emirere nga bakuba engalo n'okubeera nga babibyamu ku galiba enjole nga bagamba nti omukulu ono amanyiddwa nga minisita eyakubiddwa amasasi agayisenga enkuba munnange yabaduulira n'okubeera nga abakudaalira n'abagamba nti batemusobola kubeera nga muvaayo gye muli mubeereyo mbonebone teri yabatumayo kuno okwabo bwe mwalekako emirimu ate muli omutuleekaanira mukuba jjejjerebu mbu batubonyaabonya batutulugunya oba batulugunya mukome wani yabatwalayo kaakati munnange bifujja kubeera nga asolovinga ensonga y'abano yasalawo kubeera nga abakudaalira n'okubeera nga abannanga abaduulira kaakati bavuddeyo ne bagamba nti okalya ddakaddadda envunyo ogirira mu katiko neekusanga mu ttaka kati bano bakyakyankya bagamba nti addemu ayogere addemu akuba enduulu addemu akuba ensaali addemu bingi bye bakozaawo ne bassekadaama ku nsonga eya minisita munnanga ate nga si kirungi kubeera ng'ojaganya omuntu ng'afudde oba ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno ebyavudde mu ddwaliro postmortem ku minisita ono eyafukiriddwa ebyasa ebibadde nga enkuba postmortem egamba nti omusajja ono bamusanzemu ebyasa ebisoba 40 kigamba nti omusajja ono yalina magazini 3 nakolera akatambi nejjukira buli magazini ebeeramu amasasi 32 ge masasi 96 omusajja ono ge yali yeetisse kigamba nti minisita yasangiddwamu amasasi oba omulambo gwa minisita gwasangiddwamu amasasi agasukka mu 40 postmortem ono yamufuula bituli bingi baaba yamufukirira bufukirizi bituli bingi kakati ate kigamba nti kunoonyeza okwasooka ku crime scene kigamba nti bano basangawo ebisosonkole by'amasasi ebisoba mu 50 omusajja yali agudde eddalu ono yali akuba ki ne bwoba okuba njovu aga amasasi gaba gasusse ye bannange ne bweba busungu bwa nnabaki okutuusa ku ekyo okufukirira obufukirizi ng'olinga ayiwa enkuba oba amazzi kakati neyo ebivudda sayidi eyo munnanga mpuliriza nga bakadaama ne bassekadaama bali mu kujaganya ng'omusajja bamuwonye nga beerabidde nti atajja tebannamanya kubanga sitaani gw'omanyi asinga maleka gy'otalabangako gwampuliriza Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo amaze okubeera nga atonnya ekyaddondo amaze okubeera nga atonnya ku kisaawe Entebbe n'abeera nga ayingira wali emagere mu mizira naye nga munnanga akakasizza nti abantu baba baagala kwekalakaasa ye tabalinaako buzibu baddembe okwekalakaasa naye ye nga ye tagenda kwenyigira mu kwekalakaasa kuno kabere Fred Chairman Nyanzi akulira Kkunga tagenda kwetaba mu kwekalakaasa kuno kubanga akyali mugonvu tannaba kubeera nga yeesobola naye n'agamba nti abasazeewo okubeera nga beekalakaasa ono boogera 10 ku kinnaakyo bagende mu maaso kubanga ddembe lyabwe okubeera nga beekalakaasa era bannayuganda ne batajjumbire mulanga guno ogwekalakaasa okwetolola eggwanga lyonna tikirina buzibu kubanga okwekalakaasa kuno tekutegekeddwa Bobi Wine His Excellency Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo naye nga bannayuganda bonna ng'ennaku z'omwezi 8 mwezi ogwokutaano kwe kwekalakaasa sinziggu oba fuula biswa oba kuula miti okwetolola Uganda yonna nga kuduumiddwa wali eri aba National Unity Platform gwampuliriza AKTV lutimbe gaggadde AK Master mabega w'omuzindaalo okusulako galubindi okubeera nga kuba torch n'okubeera nga kutolontosa mu nsonga nga bwe zibadde. I sign out for now. Peace. Ssaabasajja Kabaka wangaala olamula Obuganda.